bwetyo webadde ettanda mu disitulikiti y'e Mityana. Olunaku olwaleero lwe lunaku lwe bataddeyo taata wa comrade munnaffe Fred Kajubi Lumbuye mu nnyumba ye ey'olubeerera era ng'embeera ebadde ya buyinike nnyo. Oyo y'amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro. Ebigambo abyogedde era nga nkakasa nti obutabeerawo bwa Pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu era spokesperson yaba yeetikka obubaka bwe era obubaka bwe kyemmanyi nti abutuusizza bulungi. Ensonga ebadde yakuwerekera comrade munnaffe ono tumumanyi nti abadde musajja munnabyabufuzi, abadde musajja yagala ennyo ensi ye ate era nga ku ngeri endala nga musajja wa Kabaka. N'olw'ensonga eyo obutamuwerekera mu kitiibwa kibadde kijja kubeera kya bulabe nnyo ddala. Bwe batyo bakomrade b'NUP basazeewo okuweesa omukolo guno ekitiibwa nga bagamba nti omuntu waffe tulina naffe okumubeererawo ku ssaawa y'envannyuma ate oba mutabani we tasobodde na kumuziikako ng'ensonga emulemesa yakubeera ku mazima. Ensonga emulemeseza okujja kubeera nti yasalawo okudda ku ludda lwa bannayuganda abanyigirizibwa n'asalawo ebigambo byogere nga bwe biri. Bo bano abakulu baamulabamu nti ogwo musango ogumulemesa okudda mu ggwanga lye. Naye lw'ensonga eyo tasobodde kubaawo, naye bannakibiina ki National Unity Platform bamukiikiridde era nga banyolera wamu naye. Katuwulire obubaka bwa Alex Waiswa Mufumbiro obumutikkiddwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Banaye musobola okwetuulira. Wanjagala, wanjagala nga kitalo okunjagala, wanjagala, wanjagala nange amwagale. Ako kembadde njagala kenyini akasembire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Bakadde baffe mu Katonda era ate ndi wa mukisa. Sitera kusanga bennabugumizibwako nabo mu ttendekero erya UCU abali ku buweereza obwa mmeeza ya Mukama, kubanga ne wa Mukama sigendayo nnyo olw'obuvunaanyizibwa ate obwa Mukama. So nsanyuse nnyo bwe nkusanze Bishop, nsanyuse nnyo era okubeera ku mukolo nga tuwerekera owa National Unity Platform ng'ayimusa okumuwerekera Bishop nakyo mukikubireko mu ngalo wadde yawumula Bishop zolwezi Bishop. Bakadde baffe mwenna ab'eddiini, Saabadiikoni, mwenna bafaatha church, mwebale kuyimba nga nnyonza. Abakungubazi mwenna abambadde kooti ey'okukungubaga, abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform, Deputy the Organizing Secretary Buganda Region, akulira okutraininga Pastor Muwanguzi, Honorable Semugoma, Honorable Swengere Jinja North, Jamal Mukuve, Chairman wa District Sebo tukwenyumirizaamu nnyo Chairman wa District MPG. Mbadde sifunanga mukisa kusinkana ne Sebo Bishop Kankulobere Chairman oyo bwe baali bakola assessment mu ba local government abasinze okuperforminga obulungi. Sebo wayitidde waggulu nnyo era NUP n'okiweesa ekitiibwa eky'amaanyi. Webale nnyo, webalire ddala. Bwe twayogera ne PS yagamba ndoza naawe local government kitwaliramu nti NUP ekoze bulungi nnyo mu local government
ng'ate abaana twasindika bavubuka tebabadde mu bugubuze obugubuze bwe buli ate tebonoonye ssente zammwe zamuwa musolo tebabakalize bintu bitaliiyo era nsuubira ne meeya wano Mityana temulina musolo gwe musasula gwe mutategeera oguba gye guli era abakimanyi nti tujja kukola ki kugujjawo kubanga twagala okuweereza abantu bonna awatali kusosola mugagga mwavu muisiraamu mukristaayo mukatoliki so twagala okwebaza aba local government obuweereza obulungi bwe mutuweererezezza Bannamityana wano we tuli njagala okubeebaza ekyensuso okutwagala ennyo nga batabani bammwe abakulembedde omumuli ogw'okukyusa eggwanga lino mwalonda Honorable Zaake atukoze obulungi obutagambika ensonga emulemeseza okubeera wano ali eri mukiri ekikono kya gavumenti ekimaze okulabikibwamu kati nti kyekisinga obulyake kyekisinga obukenuzi kivundu nnyo era ffe tuba tusabira baganda baffe bamuwadanku nnyingi ne Honorable Teddy nti tuwangule mangu bawone ekivundu kye batuulamu kubanga osobola okuba n'awantu bubeera naye ng'ate siwogi yatulika kati bamuwadda mu basaasire bali mu paalamenti esingayo okuba envundu mu nsi yonna naye era tukakasa nti embeera ejja kukyuka bwe buvunaanyizibwa bwe tuyina basebo ne banyaabo sigenda kwogera bigambo bingi pulezidenti abatumidde yandibadde wano mu kuwerekera kitaffe kubanga kitaffe si mu lwanyi bulwanyi naye yazaala n'abalwanyi kizibu okusanga omuzadde Ssebo Bishop abatuzadde ku ntiisatiisa ku butemu mu kusiba ku kujojobya okuliwo mu ggwanga n'ozaala omwana nga ye Lumbuye kati omwami oyo yazaala omwana nga ye Lumbuye ayogera ebikanga naawe ne weebuuza bino abyogedde lwaki abyogedde tunaakomawa nabyo naffe mwene UP eriyo watuteeka ku minzaani tulati atatawo watutadde nga tutadde wazibu tunaaba tutya naye ye waffe we leave no soldier behind ekyo njagadde nkikoleko statement olwaleero we leave no soldier behind mu lutalo lwe tuliko ekyatugatta ffe ow'ekitiibwa kyo n'abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka abali wano era nsiimye nnyo nti mu kuziika kuno tulinako n'abavudde Bulange mukikubireko mu ngalo ffe tetuleka mujaasi yenna mabega era ne mu luno olutalo lw'okuwerekera aziikibwa tuba tulina okukiikirira abantu baffe bonna buli tulina obusobozi kuba tuli famire mu bulungi ne mu bubi ekyatufuula famire si nti twali ba Luganda nze ndi musajja Musoga yempindi yeddira mpindi nali simusinkanangako simulabangako abeera na ttaki buli omu alina ekiruubirirwa nti bw'ogenda e Bulaaya biba biwedde muli bulungi buli kimu mujja kuba nakyo simusinkanangako naye ekyagatta omugigi gwaffe ow'ekitiibwa Bishop ekyagatta omugigi gwaffe twatunula mu makanisa ne tubulwa bapasita ne tujja mu babishopu nga mwe muliko n'etteeka we bakusanga bakusiba busibi ne tugenda mu baprofesa nga tubadde nabo ne twetoloola Uganda nga tunoonya abayivu abaamalayo nga babimanyi bajje batulambe buyambe tugenda tutambule bwetuti tuyambe Uganda kubanga Uganda eri mu buwambe gwatudde nanga ayogera ffenna tukimanyi ne tubulwa mu baprofesa tewaali mu bapasita tewaali mu bayivu bano be mwogerako buli kiseera simanyi profesa simanyi biki temwali ne tufuna katiko ekibiri twali twekuzizza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi ne twamusaba ne tumugamba ffe tukusaba otukolera ekintu kimu ezo enviiri sooka ozisaleko kyamukaluubiriza n'atukiririzamu n'azisalako ne tumugamba n'okuyimba ng'ogenda buli wamu obayimbira ssente naye biyinza okufuna obuzibu nako kuyinza okufunamu ebizibu nako nakuwumuza ne tumugamba tuyambe tukulembere okununula Uganda yatusaba kimu abadde ba Necklace
mwabasoma ennyo ba bishop banadini ab'ebitiibwa ffenna n'atugamba ye engeri gyali nti teyali mumanyi naye muvumu okutukulembera mu lutabaalo tetumulekanga mabega kubanga baagala kumwaisolatinga. Nup Media TV bwe yatandika okutambula ensi yasituka waiswa nasituka edimoto yasituka n'omusazi wa nviiri naye kati ali kumbya ku Museveni ng'ekitugasa kintu kimu kujakani erinnya libasumbwa mwite lubambe ensi kujakani ebyo twajja batawaanya naye mu kujjako olubambe ensi mbabuulira tulabye ebintu bingi. Abayivu batulese mu kkubo betwesiga nti twali tutambudde nabo nga bo bati bayivu naye ne tusigala nga tuli bavumu kuba tutambula lwa mulamwa tetutambula lwa nsonga yonna tutambula lwa mulamwa era ekitugatta gwe mulamwa ogw'okulaba ntukolera Uganda eyesimisa Uganda empya Uganda ennungi. Naffe aboogera tuyinza obutafuna mu Uganda nnungi gye tulwanirira kuba tuli mu lutalo tujja kwetaaga obudde okuteekateeka naye twagala tuwummulenga muzeeyi bwawummudde nga tumanyi nti olutabaalo lwe twatandika twalugusa. Ekyo kye kituleese olwaleero okukakasa n'okwebaza nti mukadde waffe akoze byonna. Sooka ove ku baana bazadde ye ng'omuntu azanye paati ye yafujjirira abaana ba National Unity Platform yabasuza yabaliisa yabawa amagezi. Oyo omuntu bw'atyo ne mu bitawo byaffe tubadde tetuyinza butajja kumuwerekera newe kyandibadde ki kubanga ffe teri kitukoze tetulina maanyi ga mundu tetulina maanyi ga gavumenti tulina maanyi g'abantu era that is what we represent because that is who we are. We are people power. Kati obuvunaanyizibwa obw'okukyusa ensi era njagala mbeere wano kakase Uganda nti ffe tetwetaaga bayivu tetwetaaga babitiibwa tetwetaaga bati ffe twetaaga abategeera ensonga era tugatta because we were put together by the idea and the idea is simple to remove the dictatorship and deliver in Uganda. Si lugendo lwangu kubanga olowooza lwa kusaaga Lumbuye Aziise Kitaawe si talina sente za tiketi naye ne bw'aba atuuse wano aba atalina okugenda okuddamu ebibuuzo. Mbadde manyi muwada n'aba mugumu n'atotola ensonga zonna. Bwe bakwata Lumbuye nali siri mu ggwanga ne mpulira ebigambo bingi nnyo. Ekyasinga okuntabula kyali kya minisita. Minisita yali oba Odongo yani waliwo minisita Okero Lyemu na minisita nga bwe mbamanyi nabo bennyini oba ye teyejjukira ate nze naamujjukira ntya. Minisita n'abawa emirimu tabajjukira. Minisita n'agamba nti yali amaze okukakasa n'akakasa ensi nti Lumbuye yamuyina. Nali soogeranga ku nsonga yonna nevayo ne ŋŋamba naye kati bwe liba eggwanga lyaffe nga ne minisita ebigambo by'abadde asobola okwogera mu byonna kyagamba nti yalina omuntu atalina musango nenyambalira Okero Lyemu. Ne twambalira Okero Lyemu ne tugamba gavumenti yawa nekisooka teyalina musango gwe muvunaana yali teyinza na kumuzza wano kuba teyalina busobozi bw'ebyo era ne tukola bwezizingirire ng'omulwanirizi w'eddembe n'abanga olwaleero akyaliyo mulamu naye baali bateekateeka dda akabe kasinga taata yandibadde yamusooka omwana yandibadde yasookayo taata emagombe. So ekyo ekitugatta ku muganda waffe kyenjagadde ensi etegeere ffe ekyatugatta kujjako oyo yenna bwe tutambula naye emisana n'ekiro ng'ebikolwa bye ebigambo bye bituyambako kujjako nakyemalira yonna gy'oli tetuli kulekerera kubanga tetuli bangi basente tuli bangi b'abantu era abantu abo betuwa ekitiibwa era kyekitiibwa olwaleero kyenjagala obeebaza mwenna abasobodde okujja ne mubeerawo mu kwerekera mulwanyi munnaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Obudde bugenze saagala kusuka wano
njagala kubebaza Uganda okwesiga National Unity Platform ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ife abasuga bwe twakazaako eryangobi. Mwebale ino, mwebalire ddala, timutoola okwo. Njagala okusaasira famire, maama, namwandu, abaana, na buli muntu yenna ali very close ne family. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tetusobola ffe kwogera kintu kyonna kisingaka okubasaasira kubanga tumanyi nti omuntu ng'ofiiriddwako ogosinga okumanya ekituli ky'oba okoze ki ky'oba ofunye. Twava eri Mukama Katonda era ffenna gye tukola ki naye gw'oddayo ng'ozzeeyo naki newa Katonda mwagala mugende munnyonnyola ekintu ekitono kuba kati Katonda naye abe Uganda alitubuuza kyangu ku Kyagulanyi bwe yajja wali naye tewali naye nti ate wengera toyingira. Mukama Katonda abankumire baagaliza Uganda empya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale nadde nkadde naye nkakomeza naye yanziza nnyo. Gavana ebisente zibale onomala omuwendo gwazo ojja kubuulira ekibiina ky'abantu bano bonna n'oluvannyuma ojja zikwasa Namwandu. Oli ku Nup Media TV. Basebo ne banyabo bwe mulabanga byenyenyeza byandibadde bingi naye ab'empindi jajja mu mazige abasaasidde nnyo okufiirwa gono kubanga abadde atusanyusa ate ng'awagira emirimu gy'ekika. Ssaabasajja Kabaka awagale bannaye musasire. Tweyanziza nnyo, tweyanziza Ssebojjajja Katikkiro. Twagala okubebaza abantu ba Katonda mwenna ekyamazima omuntu ono abadde mukulu. Bwe tugamba okwogera buli omu alina kyeyandyogedde. Weewaawo. Naye omukulu w'olujja tulambike wa we tuyita n'oluvannyuma oluyimba 3:18 nga tugenda. Naye nga tonnaba kwogera bali balinga abalina kye baagala okugamba. Eddakiika emu mujje. eyo ttiimu Kyagulanyi towa mulala muzindaalo. Jjajja asidde yatulambike tugende. 3:18. Neyanziza nnyo lwa ttiimu Lumbuye ne ba foot soldiers bonna nga sinnayogera. Nasooke mala okuyita ba foot soldiers mwenna abali mu uniform. Mbayita mwenna gye tusooka tukubire taata waffe muzeeyi waffe saluti. Mwenna nga muziba mikwano tukube saluti nga tugikubira bano taata waffe. Jeno Gaza nsaba otukulembere nga ba foot soldier
otukubire saluti. Nenda ko tebanaggwayo. Gaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala kulwa mulwanyi munnaffe Tita Lumbuye. Tuli wano okumuziikirako taata we. Mwebale nnyo bafuuti soja mubakubireko mu ngalo. Mwebale nnyo, mwebalira ddala. Kyayina kyenkyayisaawo nga nze akulira ttiimu Lumbuye Diehards ate era nga nze wano omukulu ttica waffe Fred Lumbuye yankubira essimu n'aŋŋamba Olivia nfiiriddwa taata wange. Nali nina gye nva naye natwala obuvunaanyizibwa obutandika okubikira abafuuti soja bonna okubagamba nti bannange omulwanyi munnaffe afiiriddwa taata. Era ge maanyi gano ge mulaba nti bonna basobodde okusituka ne bajja tusobole okuwerekera taata. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwenna lino eddoboozi kandiyiseewo ku bavubuka bannange mwenna gye muli bamikwano. Mbasaba tusituke mu kaseera kano kagenda kutuuka. Tewabeerawo omuvubuka alemerayo n'agaana okusituka kubanga ekituufu tukooye. Ate mukimanyi nti tukooye. Okunyigirizibwa kungi nnyo mu bavubuka, okuwambibwa kungi nnyo mu bavubuka, tubuzibwawo mu buli lunaku n'ate abavubuka ne musigala nga mwekwese. Kambi mbayita kubanga ono mutuwerekereddeko mulwanyi munnaffe obubaka butuuse bulungi nnyo. Oluyimba 318 bwe mugenda wa Banna Katonda n'ensi ya musonze emitwala mukenda. Mwebale nnyo zirirwa wana wano kansiise. Emitwalo 49 ze basonze baganda baffe abato abasigaddewo kwe bagenda otandikira. Kano ke kadde mu bulamu akakyasinga okuba akazibu ennyo nga taata waffe atwalibwa okugalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Kansimuleko ku kamera wano katono. Essaawa yakutwala kitaffe okumugalamiza mu nnyumba ye ey'olubeerera. Bw'etyo ttiimu y'ekibiina ki National Unity Platform be bakulembeddemu okusitula omugenzi okumutwala okumuganzika mu nnyumba ye mwagenda okuwummulira emirembe n'emirembe. Omukolo gw'okuziika bwe gutyo bwe gutambudde. Bannakibiina ki National Unity Platform mwebale okubeererawo Comrade atasobodde kujja kuziika ku taata we. Mwebale okumulaga omukwano. Mwebale n'okumulaga nti omulimu gwakola ddala mugusiima kubanga gugatta ku ggwanga lyammwe ate naye gugatta ku ggwanga lye. Kyekyamusazisaawo nti ye ebigambo kabyogere. Oba bamugaana kudda waka bamugaane naye ng'amanyi nti bamugaanidde ku nsonga ya kunywerera ku mazima. Gw'ate asinga bangi abatulaga nti bali naffe naye ate mu nzikiza ne batandika okukuta ne Nakyemalira ne batandika okwegabanyiza omusimbi gw'omuwi w'omusolo. Wekifaananyi jangu wano eno. Dawali wa kamera wali. Wa kamera dedi. Dawali oli. Soja. Taata bamukoledde entaana ennyumba ye ey'olubeerera mutuufu nga emuweesa ekitiibwa.